bw'amaliriza. Omukulembeze w'ennono mu Bugisu, His Royal Highness w'Omukhukha Jude Mudoma agguddewo eddwaliro lya Sikeya mu kibuga Mbale erigenda okuyambako okutuusa obujjanjabi obusaanidde eri abantu. Ono wano asabye bannassaayansi okuteeka amaanyi mu kutumbula eddagala ly'ekinnansi liyambeko okutumbula ebyobulamu mu ggwanga ne mu bitundu eby'enjawulo. I implore the team here to look at our indigenous medicine as a virgin area of investment. Or you can even implore those dealing in the pharmaceutical industry to come and we partner with them. Let us work together to document and validate and integrate indigenous medicine into healthcare system. By tapping into the traditional knowledge and practices of our community, we can uncover new avenues for treatment and wellness. Umukhukha ategeezezza nti eddagala ly'ekinnansi by'ebimu ku ebyo ebisobola okutumbula ebitundu n'okukuuma obuwangwa n'ennono, era singa abakola okunoonyereza bakwatagana n'abakulembeze b'ennono kyakuyambako nnyo okutumbula eddagala lino. As a cultural leader, I propose a research agenda also to involve collaboration with our cultural institutions to explore the wealth of indigenous medicine, which people have not tapped on. Ono agamba nti baakuzuula ebifo ebipya eby'okujjanjabiramu abantu ssaako n'okukuuma ebifo by'obuwangwa n'ennono nga bayita mu kutumbula eddagala lyaffe ery'ekinnansi. Because sickness is far from place to place. If you are in Gulu, you'll find people with different sicknesses. For us in the mountains, we have, so it should be also an area for driving innovation and excellence and ensuring that we preserve our cultural heritage while promoting holistic care solutions. Abakulira eddwaliro lino bategeezezza nti kino kyakuyambako okutuusa obujjanjabi obusaanidde eri abantu n'okubataasa okutambula engendo empanvu nga banoonya obujjanjabi. Where there is a problem in the public, they cannot. We want to help and alleviate the burden on the public sector as Sikya. This is the mission that we have taken ourselves. Sandra Nabaggala ne Nelson Gonsia, BBS Terefayina.